tugenda kubanga teyingibwako muganda waffe asinzira wali mu Israel. The Victor nsubira mpulira bulungi. Onfuna kati. Yes, nkufuna mwebale okuweereza. Amina kati nkufuni yaddala bulungi. The Victor ensonga zitambula zitasokobose ku Bannayuganda. Muje baleko Bannayuganda banange mwenna abawuliriza Kingdom FM, mwebale kuwuliriza Kingdom FM. Era naffe mu nsi zino ezimu Kingdom FM ndowooza ku mutimbagano kweri abantu abagifuna. Yes. Mukisa mulungi nnyo okuba nti njogerako gye muli. Yesebo. Kale ndowooza okakasa Munnayuganda eri nga gwe mulundi gw'ogusoosa okuwuliriza olusabadde tatambula wamu naffe. Osinziira mu kitundu ki, omazeeyo bbanga ki? Nsinziira mu kibuga Tel Aviv. Mbadde mu guno mwaka gwa 9. Okay. Mudakiika ng'emu yokka. Mudakiika ng'emu yokka. Mbadde nsaba otulambulire ensonga nga bwe zitambula mu Lwebbulaniya then ogenda kubanga otuddizaayo mu Luganda. Okay, עכשיו משהו קצת חזק, משהו לא רגיל, אותו דבר כל הזמן עכשיו במלחמה. Tembera yemuera gyetukyalimu nti era tuli mu mbeera ya emergency, tuli mu mbeera ya lutalo. Yesebo. So far ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero embeera etambudde etya? Ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero kaŋŋambe nti kyabadde complicated and dynamic mu ngeri nti jo ekiro emisana actually ansokere ku misana nti twabaddeyo ne attack zabadde nga 4. Wenzijukira bulungi nagenze mu gundi mu bank emirundi ng'ena. Kati ekiro zabadde sawa nga 6 abasajja ne baddamu Irani ne kasuka nate naye ku luno bakasendo zabadde mirundi ng'esatu, I think approximately kuba nti nze nabadde mu banka kati nga sola kuwulira sound eva wabweru naye nga kyemanyi ekiro batuzeemu era embeera ya kubeera nga buli omu ogoberera precautions eziriwo. Ensonga lwaki olaba abafudde wano nti paka kati bakyali 10 nga mu kusooka lwakuba nti mulimu abalina b'ebisago. Waliwo abalina ebisago baweerako kati ndowooza bali 7. Embeera ku makya ga leero kaŋŋambe is far better, but last night teyabadde nnyangu, especially okuva zabadde essaawa nga 6 ezaawa zabadde nga 7 eyo nga bakalonda omukulembeze waabwe omupya eri era bamaze kumulonda abasajja ne batandikirawo ate. We bamaze okufuna amawulire nti alondeddwa ne bagenda mu maaso n'okuweereza ebizuka. Yes, era ebizuka ebyasokedde ddala bwe biti nga bakalonda oli byazze endoza zabadde nga ssaawa 6 kitundu awo. Tazigenda mu 7, 6 kitundu. Mu ssaawa zaawa ne Uganda we zabadde endoza ziringa 7 kitundu. Mutuli awo emu mu maaso. Ezemisana. Ezekiro. Weewaawo, yes. Bamulonze kiro. Ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero. Kale kati mukulu Victor. Yes, sebo. Okuva lwasemba okwogerako naffe ku mpewo za 93. Oyinza otubuulira mu nnaku ezo ddi embeera weesinze okubeera waasi? Embeera kaŋŋambe nti ndowooza lwali lwakusatu wiiki ewedde. Yes. Lwakusatu wiiki ewedde ndowooza abasajja nedda lwakusatu nedda nayo twayogerako olwokuna. Yeah. Actually, I think it was Friday. No, lwakusatu. Yes, lwakusatu ekiro. Yes. Abasajja bakasukako gundi bagiyita is it cluster bomb, cluster ammunition. Kuba bagi-intercepting ate nevaamu obulala. Nga obulinga obugwa. Ebeeramu bubbomu busammuka nabo ne bubwatuka. Nabo ne bubwatuka. Kati embeera ebeerawo nti kerere bannyingi nnyo nga bakola interception. Kati omuntu era embeera ng'eyo teri ayagala kugibeeramu. Nti owulira ebibaluka ne binyeenya n'ennyumba. So embeera eyo erina omuntu amamotoka gakyatambula, abantu bakyatambula, abantu bakola, naye waliwo eyo state of emergency nawe oba ogiwulira munda mu ggwe nti waliwo ekitali kya bulijjo, so buli kaseera olina okwebereramu. Naye nga ennaku zino zonna olw'omukaaga lwali lulala nnyo, olunaku lwonna twali mu kudduka, twali mu dduka. Saturday lwabadde lwa kudduka dduka. Dduka baali bamanyi nti lunaku lwa kuwumula eno Abayudaaya bawumula olw'omukaaga, kati olunaku olwo kuva ku makya paka kiro. Baali bakyusaamu morning shift, night shift ne bajja simanyi. Twali nnyo twafuna nnyo air raid siren nnyingi olunaku olwo. Naye kati kyendabyewo ekiriwo nti abasajja kirabika
bagenda bakendeeza ku bizuuka bye bakasuka namba yabyo egenda ekendeera. Kuba waliwo muwulira alamu ne mugenda nga bakasusa 2 byokka. Si walinga mu kusooka bye bakasuka nga 2, 3, So simanyi kikyusemu mu nnaku ezo. Naye nga ebizuuka bye bakasuka kati okubeera ani wano bikendedde nnyo. Kuba olaba interception 2 ne zisirika nga ate mudduse mumanyi bingi bijja. So waliwo embeera eyo. Actually n'amagye ga wano naye ndaba ku mawuli nga bagamba nti basuubira by week ejja nti wagenda beerawo nti waliwo enkyukakyuka nti projector zigenda zikendera. Kuba ne babadde bakuba ne mu nsi ziri endala eza Gulf nabo bagamba ba recording system zaabwe ziraga nti zikendedde. So tetumanyi oba omusajja ebyokulwanyisa bimugwako, so tetutegeera bulungi embeera eriwo naye nga tukyali mu bulindaala. Embeera iyo olabira ddala nga tizi state of emergency. Kali Victor ndowooza kkiriza tube nga tukwerekereza okuggyako oba olina akatalekeka. Akatalekeka engeri yokka emirembe gisobola okubeera mu region eno. Ekisookera ddala nti omuyudaayo omuyisirayiri bw'ateeka wansi ebyokulwanyisa kitegeeza Isirayiri tegenda beerawo. Naye omuliraano oba abawarabu bwe bakkiriza ne bateeka wansi ebyokulwanyisa emirembe gigenda beerawo. Naye awatali ekyo zino entalo si za kuggwa nti zimala. So ebadde conflict after conflict. So emirembe gijja kubeera only established ku mazima na buli omu kukkiriza munne nti alina okubeera waali. Kale tusibule mu Ebrania. Todala khem Yom Tov. Mwebale nnyo olunaku olulungi. Kale se. Yoyo ndowooza muganda waffe asinzira wali Eyisirayiri ensonga oziwulidde bulungi tayawukanye nnyo na president